Thank you so much. Nzali kanagire maaso wano wentinga mwina muli wano mwina mulina emirimu gyokola mwina amamotoka mwina abantu abakufaako nenne mujja gyentinze asitikekokozika n'abayise ne mujja bannange. Thank you so much. Thank you so much. Mwebalire ddala. Buli omu alina gyenvuddeyo gyavudde naye nange owange sijagamba nti abadde mulungi nnyo oba oliawo naye nga nange waliyo abantu abako era mugenda ku Facebook mulabayo ku bufaananyi obwo naye kati nange nze wange sitikiko omuntu omaaso olwekiraba nga si kinene naye konze wagayi kinene mbadde nkyebaza. Waliyo abawagizi bange bonna be baamagazi nawagenza okuzifuna bonnange tebasema musiime bagamba tukiwoono basinga bangi abagende balonda bannange mwebalini abawagizi bange mwenna. Thank you so much. Bangi nnyo abaalonda bonnange out of the blue nali ndi awo ne bagamba City Vocals tukuta them award. We did not big tebannange mututeeke mu award just nalaba link ngenda okulaba hey award atezibwa ngenda okulaba nga bantaddemu nebageza link abagamba City bali mu awards netusharinga abawagizi muganda wange jangu twegulendo ate Liam Voice oba abo baveewo vairota kale kakazira tukwasiza president wano mwamulonze warahmatullahi wabarakatuh. Jasooka neebaze Mukama Katonda ibale tutambuza tutegeka gye tubadde ne tutuuka wano we tuli olwaleero. Alhamdulillah. Amannya gange nze City Vocals Lyrical Boy. Ndi muyimbi ali mu management gye bayita Mama Baba Entertainment. Ekituleese wano olwaleero era kyogera kitegeera bulungi nnyo. Nengera sooka mbeebaze mwina okujja. Thank you so much babali kukwajja okutegeera ne mujja. Thank you so much for honoring our request ne mujja. May God bless you. Eno pesa gye tuliko olwaleero ensonga yennyini enkulu tuleese wano olwaleero awandi zino nga bwe tuziraba ze tusoose okukulembeza olwaleero naye nga binyibire emabega wa this person. Tetugenda kukola show teba tukoze concert nedda nenge ekireese wano kirimu ebintu bingi nnyo nenge kisingira ddala obukodera kwebaza kyekireese wano kwebaza. Ngenda sooka neebaze Mukama Katonda yeebale byonna gy'azigye n'antuusa wano wendi olwaleero. Ekyokubiri tosinadde musanyufu nnyo olaba n'ebigambo bibula naye nga I'm really very happy. To be honest, kino tusigenda sobola kikolanga natodde. Sobola okuyimirira. Sigenda yimirira. Sobola okuyimirira. Ngenda kwebaza bonna abannamawulire abanyambi muli bangi sigenda kumenya omukuomu nengenda kwebaza midia zonna bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kyemunkoledde kuba singa sirimu zenne bino byentusooka olwaleero singa siriina. Bannange mumbeereddewo ddala. Thank you so much. Media houses zonna nnyingi
zibaddewo TVs, radios, ba YouTubers, ba DJs, ba bloggers, ba TikTokers, bannange mwebale nnyo, mwebale ddala. Amahambot singa simmwe bw'olyawo kino singa sibiina. Ngenda kwebaza ttiimu yange Lyrical Boy Nation. Thank you so much mwebaledderawo, mwebale ddala. Nebaza management yange Mawamba Bar Entertainment. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mwebale nnyo kumpulirawo, bannange mwebale nnyo. Naye mpulira n'ensonyi. Mbayanga sina kyava kyensobola kukola basasulamu, sina ssente, sina ki. Ne bannange mwenna mwebale nnyo, mwebale ddala. Thank you so much. Bannange mwebale. Nze nga nange ndi maaso wano bwenti nga mwenna muli wano, mwenna mulina emirimu gyokola, mulina amamotoka, mulina abantu abakufaako. Nenne mujja gye ndi nze asitike bokozi nga nabayise ne mujja. Bannange thank you so much. Thank you so much. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Buli omu alina gye nvuddeyo gy'avudde. Naye nange owange sijagamba nti abadde mulungi nnyo oba oliawo. Naye nga nange waliyo abantu abako era mugenda Facebook mulabayo ku bufaananyi obwo. Naye kati nange nze wange asitike bokozi. Omuntu omaaso olukiraba nga si kinene nnyo naye konze wagayi kinene. Mbadde nkyebaza. Waliyo abawagizi bange. Bonna be baamagazi nawagenza okuzifuna bannange tebasema musiime bagamba tukiwoono. Basinga bangi abagende balonda. Bannange mwebale nnyo abawagizi bange mwenna. Thank you so much. Bangi nnyo abaalonda. Bannange out of the blue nali ndi awo ne bagamba sitike bokozi tukutate mu award. We did not beg bannange mututeeke mu award, just nalaba link. Ngenda okulaba award atezibwa. Ngenda okulaba nga bantaddemu ne bampeza link bagamba sitike bali mu awards. Ne tusharinga abawagizi bange ne mulonda. Thank you so much. I am humbled. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Bangi nnyo abaalagadde okuwangula awaadi eno. Era nange nalimu abo abangi naye bonna mbi mwasiima nze ne mulonda ne bakimpa. Thank you so much. Yeah. Banange abayigira. Kati nawadde muli kubona this one Kompola Music Awards and this is also the Nile Awards. Zinabbi nazifuna last year mu Kompola Music Awards ejjinja ate zino esatu nazifunye this year mu Source of the Nile Awards nafunye Song of the Year for the last chance Male Artist of the Year nefuna ne Artist of the Year era nabekijjinja mu Source of the Nile Awards and even last year waliwo ebbiri ezitasobodde tuuka wano nazo zaba mu Source of the Nile Awards nazijja era jjinja nazifuna last year nafuna Song of the Year nefuna ne Male Artist of the Year. Obadde n'endala gye nasookerako okufuna mu bulamu bwange yava mu Press Awards nagifuna yali Appreciation Award nagifuna last year nagifuna last year nga kutandika zezo esatu ezitabadde kubeerawo naye kati nezibeerawo zino eno yenagye bwenabadde nga ndi Kenya kinaso kugabanga kwasaawaadi eno nabadde sikikkiriza nze nga ngamba oba neebaze ndi mu kuloota newalayo nga kituufu I'm representing Uganda or East Africa. I represented Uganda. Thank you so much. Then, nyana ekifo nafuna mu kingdom yaffe era nakyo singa simmwe okulyawo singa era saakifuna kubanga bampa ekifo mu kingdom yaffe ne banfuula ambassador wa tourism and heritage ebusooka kuba kati kino kyo nakyo tebalonda oli munnanga asiima busiimi taata agamba kyabazinga yasiima busiimi nagamba sitike bokozi bamutudde abantu basogera kukolanga nange mu kingdom era kubanga omupeereza oli ambassador kinene nyo era kyenfunyisiza ebintu bingi nnyo
era singa simwe era nakyo singa sakifuna. Thank you so much. Thank you so much. Era wenyini njagala n'ekisawo kano ngenda kuza mwezi 17 ogw'omwana tugenda kuddayo Kagulu eyo gibampeera ekifo ekyo ne bankitira ne bampa buli kimu era tugenda kuddayo Kagulu 17 ogw'omwana this year Kagulu tugenda kuddayo era tugenda kukkira Indiga Lusozi oba Kagulu era Chief-Member agenda kubeera ekyabazinga Obusoga n'abalala bangi bagenda kubeerayo bangi nange I'll be there. Thank you. Yeah, Sarah kwerabira. Emma inatete. Yeah. Ngawe bagamba ekiteezo kinene. Omuntu ayinza okugamba naye asidiki vocals. Why did you do this? Engendo ogera givaamu nedda ne munnange etasiima olagiwa. Kati nange okusalawo nzije nsiime kino kyenfunye era mbasuubiza era nga njagala okubagamba amazima nkyali mu ndongo naye bitudde ensazewo nzije nsinga ku bantu bange mwabambeereddewo abawagizi bange bampagidde abokutuuka banene wendi olwaleero banzi nali natuukako ddayino nga nange asidiki vokozi ntyanga okugenda ku stage yimbe naye kati olwali nsobola obeera confident omuntu nantegeka nze asidiki nendeeta abantu ne bajja ne bayimbira nga shebadde yange kitegeeza tuvudde wala ffenna era mwebale nnyo mwebalire ddala. Ogenda ku page za Source of the Nile Awards ojja kulaba awards zino, ogenda ku page ya Mutimbagano East African Awards ojja kulaba. So ku lwange awards zonna ekisooka nga nzambu ekisooka tanaddamu yazifuna atya. Omuyimbi ekimufuula ow'ensonga ekyafuna Bebe Cool Chameleone Bobi Wine ab'amaanyi ba Misaki accolades ze baafuna before ebirala byonna awards ze baafuna Palm Awards za award ezakwata bayimbi zibasitula Kabiba Juliana ba Irene 28 Good Life mujijjukira baaliwo yakwata yakukumba mukukumbi omwaka ogwo twafiirwa Lutalo teyafuna kapaapala ne Jamalo teyafuna naye nga ali w'amaanyi. So awards zireeta omuyimbi okukola ennyo awards n'oba olina international collaboration gyeyagala okukola eri n'omuyimbi wo neero jamulaga ku byofunye waka nga award nazizimu ku bintu ebimufuula owanjawulo. So awards kyoboolaba nti abazungu Kenzo yafuna beat mulaba wali alifunira manju mulaba engeri yakola teyali ku red carpet ne mulaba engeri yalisusuuta musokulwa awards ekyo omuyimbi okwongerako level ey'enjawulo kati kabanyine engeri awards ajjamu. Nali Musoga waffe Namutumba nenzija wali Kampala ndakukolera wali ebintu gyokuyimba so kati bali bandabanga export ate sikundabanga ndi export yaabwe so kati nabo nawali minaso yaabwe nga balina bye bakola they have to involve me nga export yaabwe ate era nga munnange sikubeeranga but I am wajimba ate era gyeziringa babaganda osobola okugenda ku mutimbagano zinonyako osobola okulaba nga sifa abazikola abazitegeka gyezirine bwe oyagala footage nga tuli ku mikolo egyo okisangayo nga sifa abakoze kino abakoze nekirala kyobuuza kyogambye kiki ebiri emabega w'awards zino muganda wange katolinawo zasedekeka okoze nyinza okuba mbadde nnyingi emitwalo 3 kalinza okuba nayogeddeko nga ndimu 3 mu eki milestone So mentor waliwo misomukono tukatizeke chai mentor awards zino ebikalo ebijjirako bibeerayo ebyaffe kitegeera sometimes tetujja kujja nakyo tukirage ekiba kiriko kati ye Kenya agirako ki kasente invite wakikingambe tetujja sometimes ebisinga bibeera surprise era okera kulabira surprise endala nga kyalafudeko eno award okitegeera so mubumpimpi kubaako sente agala byose nga kize musibe kiri then ekirala akukyabuuziza bangi nyo betwabaddeko nabo mweyo katikole nga badde bangi kuba kati nebadde break through ase Uganda so kati babadde abayimbi bangi nyo kyolina omanya bannayuganda babadde bangi nyo abangi baddeko abo babadde ne katikole z'endala
Era bali bana Uganda ne kazini muzili awadi era nabo mwabadde abawa. So ya Eastern Source of the Nile yo mwaka guno. Mwabadde mwabayimbi ki omuntu bamanyi bayinza okunokolayo nga bave eno obanga bayimbi ba Eastern nenga bayimbire no banga bayimbire eri mu zino Eastern John Black abani bana. Okay. Then eno yabadde mbayimbi ki bana Uganda. Yabadde mwabayimbi bangi bana labyemo abadde mu Chemanyi big ya abadde mubeeramu abapiisi nemubeeramu Helen Lukoma bamutaddemu nemubeeramu wali omulenzi omulala bamuyita Jim Crazy kali so katugende ne Kasumbaali olina ekibuzo na ekibuzo ky'obuuza tubataddemu zina waadi za region eri ate katomuntu abaana gamba nti regional artist kidifending atya wait yakugamba siri regional artist just bantadde kubajenva nekati to be honest ziri Kampala niba zangu zabazoke Kampala ezikola kindi kirisinzidde ez'okuntegeera mutegeeredde Kampala si Jinja bakategedde kino kyo kiri self-explanatory especially bwana ekibuzo kyawuziza Bashuga mami oyinayo lwakubanga tekigamba Sugar Mami abasinga bo bakirabanga abakazi abakulu ekigambo kitegeeza omuntu alina kusinga kisobola nga kyala kirabika kirinamu buto so kati kisinziira nzanja nze bwe mulaba nange ndi muntu mukulu I understand kisobola kitegeera bwe tuba tumakinga nsobola kumutwala nsobola okumufuga baba sisobola it's okay naye ng'oyinayo omuntu kiddemu awo oyinayo omuntu oba Sugar Mami abeere ready inshallah sijuwakani sigamba nti no si nkulu ekitegeera mukulu nnyo I wasn't appreciated kisobola okubeerawo kimanyi omuntu yakulaba bayimbi beyalaba nga bakoze tatya teyalaba nze byenakola ne guno omwaka katusobola tagenda biraba ekibuuzo ekirala kibadde kibuuzo kubayimbi nga Viola nagamba tetulina kyetumugamba kituufu tetulina kyetumugamba in this way zasirikikokoze ndi muyimbi naye muyimbi okitegeera ate buli omu eyaba alina engeri kyategeeramu ebintu binange kyentegeeramu ebyange naye andika okuddamu ekibuuzo ekyo kyobuuza munnange nga bweyagamba tulina kyetumugamba yangeri njalamu ebibi nange njiramu ebyange sikyegamba nti ate kyeyagamba nange ekindrivinga enyo no nze nkola byangasirikikokoze naye akola birikuba naye muyimbi ate nange nonyakawoko naye anonyakawoko otyo nze wengi abawagizi bagenda osalawo oba tetulina kyetugamba oba tulina kyetugamba okategedde so siyenga omuntu ndowooza okuba saawa musanvu paka saawa mwenda gabamawuliriza basireyo so mumbeera eyo era nakute Masaka ng'ebyaddala bakugenda butenzi nga bano babadde babuuza nti no omukulu asidifokozi nti walikyono oba ayimbira kusoga wokka sebo ne Masaka sebo ennyimba baziwulira era nze akabuuzo kange ne kabuuza omukulu asidifokozi lwaki totuwaayo ekivulu okusinziira ku nnyimba zo wezitambula n'abantu bwe bazaagala dani time wenaatuuka nga oba oliawo ennyimba ezo zikendeddemu ate olowooza okutegeka ng'ate kati kikyasooka nga abayimbi abamu wetuze nga tulaba nti batuusiza okuba nga bategeka nga bagwamu dda moment nazirayo ku Facebook naye zijja kuba ate bagambe nti simwagala ate nga munaye era bayimbi bagwanga leta ensonga ya ambasada ambaye kasukutuje wa ambasada omutukuwe kasukutuje kala andi andayenza obuuza ekigalo kwala bandala sikoko so modern Masaka okola ojayo byokola byekibu then ani ya Masaka abadduka bakola kino Masaka oba wonna wonna nze bwe natandika okuyimba bonna gyekaba nakuba akayimba kankwetako crash abawo ne balowooza talina kyazaako tuzaako future
My best song future. Tukuba last chance ebagamba katumuyinde. Yatukuba it's okay. That's money bakira balinze. Muganda wange. Ekijja kiraba. Buli kimu kibeeramu ekintu ekiri serious, ffe tuli serious. Wenawo tukugamba ngenda tekikasho. Njakuba ntekikasho era ngakola shaka nawe ngenda kuja nga kituufu gamba. Sikivokozi yakoze sho. Wendi. Ngaba chapa tobulamu. Wendi. Ani atali. Ubaki wengine okukwa. Ubaki akonga ngiabera wa. Tomanyi. Kati ande. They go to congratulate me. Tebana kirabika. Bakinuuza. Simbanyi. Kale, Tamino, musoga de Ozimanyi zibayo. Bazita balira. Bayimba. Kati esembera music type nga kugamba nendo kyenkola. Sobola kola n'omuyimbi eno omulala. Babali abasoga abasobola okuyimba. N'aba bayimba embeire abasobola okuyimba binyimba era sobola okola oyimba. Naye kati tukoze that type of music tositegeera. Nabebe kulu yakola Kamongolo. Yeah. Kati tukoze kyala. Atabuuza how pressure kyekigira kwa awards zino zonna z'obufunye ne pressure eyo olw'okuba nti abayimbi bangi bavudde mu Eastern Uganda naye nga tebalina byolina kyekigira mu ekyo. Pressure byagala nnyo kuba oba toli bifuna oba toli mu kukula okitegeera. Kuba kati ekikuleetera okukola ennyo ng'olina ebikujigiriza ne bwe bibeera oba tolina obeera mu comfort zone kati bibireetera okukola ennyo okitegeera. So beera abantu bakutunuulira nnyo ne kati you have to work hard to prove them and now we're proving ky'oliko really kyaddala okategedde. Ya ekikuzo kirala kya Musoga Eclipse ng'ababuuziza ekibuuzo ng'alikubuuza nzeekoze ntya emyaka emitono ebiri gyembayirewo okutuuka wano olwaleero nga nina bino omwe by'olyali eyo kyeyandisobolera okukola zino okutuuka wendi. Ekisooka oba ng'oli eri akolya n'ekitakolera obeesaamu amaiso oba nga olina gy'oli kinabusoga yokka but even here nga tolina ezira ky'olye kyolina okukola kukola ino obe nekyoba. Nze ne ginatandikire namutumba natandika nga ndiwaawo nti alekenaliza kyendye nakola nafuuka producer bwenafuuka producer nali production ngakola nsobola okufunaku akasente banatukatemu nakola no with international but there is something bigger kyensobola okukola najoininga music natandika okukola enyimba katukanya nabanakwebakukola ki nze naye ndangirina okukola ekintu kyembona nga kikaluba ino ngamba nakikaluba ino I want to do that kuba ngandidinga kisobola okumpisaawo nzinandidinga kisobola kwembala Uganda kati lwatera nakuba nteeka nti abe musonyo nyiyo bemba webalasogerako kwembala Uganda kulinako okulanshi nolwabitawo kitegeera nali musoga ina lukolera nalweproducingira mwene I did everything lwabitawo lwafuuka lwandikulirawo olwigi when I used that opportunity kyatya maboti yange nali ngifunye nagikolesa nakola kyona kino ekitagisa nalumbanga abantu benabonanga abazibu ayinza kemba noonya everything nakikola nsobola okukolerako olulwemba era bwenafuna olwemba olwo just not baba kulingirire nobogera ebigambo kenki tojja kumala tojja kola kino they really disrespect you zinatuka kuna abantu nali ndijja okuva mu Kampala nga tembangawoko tembangako mu Kampala natuka okukyokwemba bwenatuukayo bankoba ati sound omufu you go back era ntyabafomeka because my sound was bankoba ati ali poor tatuuka ine na level ya Kampala nga nakwenako kurashika nakolera idinda nairayo bwenerayo twakola video namala okola video yatambula naira ni sound mwene oyo tiyali poor olwo. So you just have to work hard. Kati nze mwanabona ekyo nandibwine nakwenda naipitidire bwena Kampala tisobola kuba Kampala mu ndongo kandireyo Musoga but nakoba natijja kuyirayo nakozesa eyo kyebampa ekyo kyankola nakikozesa n'amaanyi eno kyakitaamu mbeera nakola nawo olulimi natuuka okujja okuyira nga sound wange mulamu kulwemba olulala olwo.